Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga gava mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Cameroon wetwogerera nga nnamukadde amanyiddwa nga Paul Biya ku myaka 92 ng'abadde alamuza ekisanja kye eky'omunaana ate nga jjukira ekisanja kyeno kiba kya myaka 77 kakati omukulu oyo gwolaba abadde alamuza ekisanja eky'omunaana wabula wenjogerera embeera etandise okugenda maaso n'okuba ng'eyitabuka mu ggwanga erya Cameroon nga bwe nakutegeezezza mu bumu ku butambi bwe nasembyeyo okukola waabaluseeyo okwekalakasa okutonotono nga kunono kumiddwamu omuliro abamu ku booludda oluvuganya abamu nga baatuuse n'okwerangirira nga bogenda okuwulira mu katambi eggwanga lino erya Cameroon likulemberwa omusajja amanyiddwa nga Paul Biya wa myaka 92 yakafuga emyaka gikunukkiriza 45 gyafugidde eggwanga erya Cameroon kakati okulonda okwabaddeyo ku Sande enaku zomwe zabadde nga 12 omwezi guno gwennyini ogw'e12 25 babadde n'okulonda nga balonda omukulembeze w'eggwanga wabula kigambibwa nti mu ggwanga lya Cameroon abavubuka era nga bw'omanyi wano era nga bw'olaba wano be basinga obungi kyokka ng'omusajja ono akakiiko k'ebyokulonda kali mu kupalappalanya bali mu kutetenkanya butya bwe bayinza okuba nga bamulangirira ng'omuwanguzi ebitongole eby'enjawulo byavuddeyo dda ne bivumirira ekigenda maaso mu ggwanga erya Cameroon kubanga okusinziira ku opinion polls zonna ziraga nti ono omukulu yawangudde oyo nno gw'olaba y'omu ku babadde baliidinga oludda oluvuganya era nga bamuyita Isa Shiroma Bekari ono nno agambibwa okuba nti yandiba nga ye yawangudde newankubadde ng'akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kubanga kalangirira kakati omukulu oyo kye yakoze yagenze maaso n'akalo akatambi nga yeerangirira ekintu ekyateesa obunkenke mu ggwanga erya Cameroon era nga kino kyawalirizza abamu ku babadde bamukkiririzaamu okugenda ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo mu ggwanga lya Cameroon nga balaga obutali bumativu eri gavumenti ya Paul Biya kyokka ng'ono omukulu yaliko mu gavumenti era ya Paul Biya n'atukesera n'agamba naye ekyamazima kino kisusse Paul Biya ky'olina okumanya mu ggwanga erya Cameroon alamuza ekisanja eky'omunaana ekisanja ky'eggwanga erya Cameroon ekisanja kimu kimala emyaka 7 era nga eyo yali constitution eyakyusibwa mu mwaka gwa 2008 kye bayita constitutional amendment mu ggwanga erya Cameroon ng'era okwefaanaanyirizaako mu ggwanga erya Uganda kakati wulira nga sinakuwa katambi ka mukulu oli nga yeerayiza kansoke nkuzizeeko mu Cameroon otegeere ekyaliyo olabe nti gana amawanga ebiseera ebisinga gaagala okufaanaganya characters n'ebimu ku bintu by'oyinza okuba ng'obadde omanyi kigambibwa nti mu ggwanga lya Cameroon amagye gaditamininga era nga gabadde gakuumye Paul Biya mu buyinza era ne bwe bakyusa constitution mu mwaka gwa 2008 kigambibwa okuba nti amagye gaali ku mwanjo nnyo okuyambako omukulu ono okulaba nga ssemateeka bamukyusa baagulirira abaka ba parliament ne babawa akasente oluvannyuma lw'okubagulirira ate ne bayiwa amagye ne gayambako gwali mwaka gwa 2008 baasooka ne bajja ekkomo ku bisanja mu mwaka gwe gumu removal of term limits Paul Biya ng'ayagala okuddamu okumulonda nga president baasooka ne bajjawo ekkomo ku bisanja kubanga lyali limukwatirayo nga tagenda kuddamu kwesimbawo ebyo ne bakijjamu mu budde bwe bumu parliament y'emu ne bawa kye bayita grant immunity ku mukulembeze amanyiddwa nga Paul Biya nti ebikolwa bye byonna waaberedde mu office oba bikola bifaanana bitya oba byenkana bitya tateekeddwa kubeera ng'avunaanibwa kye bayita grant immunity bagrantinga immunity ku mukulembeze amanyiddwa nga Paul Biya Parliament yemu era mu mwaka gwe gumu era ku lunaku lwe lumu zalinga ennaku z'omwezi 10 mwezi ogwokuna mu mwaka gwa 2008 bwe baakola kino Parliament yakola bino byonna yeeyo baayongeza kye bayita extend presidential term ekisanja ky'omukulembeze w'eggwanga kyali kya myaka 5 ng'era bw'olaba mu mawanga amalala wabula mu Cameroon ne bakikyusa ne bakyongera emyaka 2 kakati nga mu ggwanga lya Cameroon omusajja asobola okukalakata ekisanja kimu singa aba awangudde aba agenda kubafuga emyaka emirala 7 kubanga ekisanja kyabwe mu ggwanga lya Cameroon kitwala emyaka 7 era Paul Biya ekisanja kino kyafuze kibadde kimalidde ddala emyaka 7 kakati omukulu akulembera akakiiko k'ebyokulonda ono nno nga simulala bamuyita Enau Adrams Egibe ono byamusobedde dda wetwogerera ng'akimanya ekituufu nti omusajja Paul Biya baamukubya akalulu naye ate alina pressure emuteekebwako nti alina okulangirira oba oliawo abasajja be baagala alangirire bamuyita Enau Abrams Egibe oyo ye Simon Byabakamaweeri oyo gw'olabaawo kakati ebintu byamusobyeko dda bannansi mu ggwanga erya Cameroon bagamba Paul Biya twamuwangudde era abamu ku bo nga bwe nakugambye baalabiddwako dda nga balumbye Daisy Street okugenda maaso n'okucelebratinga n'abamu ku booludda oluvuganya ne batuuka okugenda maaso n'okwerangirira ekimu ku birala ebisinza okuleeta obunkenke mu gavumenti ya Paul Biya nti n'abamu ku bakungu babadde asaavinga nabo balabiddwako emabegakaawo nga balinga abaagala okulekulira minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka ndowooza kati gw'oyinza okuyita Norbert Mawuweeri
yawuliddwako mu katambi nga bwe njagala olabe ng'ebigambo byayogera alinga ayagala okusuulawo gavumenti ya mukama we era nga kirabika yalekulidde dda naye ne yeegatta ku bantu bannansi mu ggwanga lya Cameroon ku ebyo bye bali mu kugenda maaso n'okuba nga badimandinga. Wuliriza. I will not go nowhere. I stay in Cameroon. I will fight them. I will be the strong opposition. If they went to the power, I will be the leader of the strong opposition against them because I trust that the way Paul Biya is leading Cameroon is a good way. I will inscribe myself in his policy. I will take it for myself and I will fight them. Fight them. Fight them. This is serious. That he... Yes, kakati oyo agambibwa okuba nti yabadde Minister w'ensonga za ssemateeka, Minister of Justice. Kati ndowooza wano mu Uganda abeera Minister of Justice and the Constitutional Affairs era ng'ali mu kifo ekyo ye Nobert Mao. Kakati omusajja oyo gw'olabye mu katambi agambibwa okuba nti ye alabika yabitamiddwa dda era ng'alabika yeegasse ku abantu baagala ki bannansi mu ggwanga lya Cameroon nga bwe nkugambye nti nga bw'olaba mu ggwanga lya Uganda ng'abavubuka be bakola ebitundu ebisinga obunene kigambibwa okuba nti tebakkiriziganya na bukulembeze obwa musajja mukulu Paul Biya wabula newankubadde nti ate n'opposition gwe baleeta naye mukulu naye bo bagamba ye bamukkiririzaamu era ng'omukulu oyo gwe nkugambye amanyiddwa nga Issa Chiroma Bekari ono yeerangiridde ng'omuwanguzi mu katambi k'enjagala olabe akatambi kano kumpi kakunukkiriza eddakiika nga 5 naye enjagala olabe ekikolwa eky'omukulu ono okuvayo ne yeerangirira nti nze newangudde dda era n'abawagizi be ne balabwako nga batandise okuserebulatinga kyaleese obunkenke mu ggwanga erya Cameroon era we twogerera abasajja batuuza ya lukugunyo newankubadde nga bino bye yalangiridde si bye byenkomeredde wabula yabyogedde ne byongera obunkenke naddala mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Cameroon. Wuliriza. My dear compatriot, Cameroonian women and men, today it is with deep emotion and immense pride that I address you. Together, we have written history. Throughout this campaign, I saw a Cameroon standing tall. I saw women, men, youth, and elders braving threats, facing intimidation, yet remaining mobilized. I saw voters keeping watch in polling station until the end of the night, protecting their voices, defending the truth of the ballot box. This courage, this determination will forever remain engraved in the memory of our nation. First, I want to say thank you to the Cameroonian people. Thank you for believing in me. Thank you for believing in us. Thank you for believing in change. Thank you to all who voted and to all who protected their vote. You are the true heroes of this victory. My gratitude also goes to all the men and women who fought this battle before me. Without your work, we would not be here today. For this, I say thank you. I also thank the candidates who have already sent me their congratulations and recognize the will of the people. Their gesture honors our democracy and marks the beginning of a new era where the unity of the opposition and the civil society becomes an irreversible force. I want to say it with gravity and simplicity. The people have chosen, and this choice must be respected. I call on all institutions, all administrative authorities, all officials, not to make themselves enemy of the people they are meant to serve. The time of fear, manipulation, and false calculation is over. The only camp that matters today is that of Cameroon. To our defense and security forces, I pay tribute to our loyalty.
I call on you to remain on the side of the Republic and of the people. Do not let anyone divert you from your sacred mission to protect the people, not a regime. To the youth of Cameroon, I say, the future belongs to you. To our teachers, our workers, our farmers, our soldiers, our journalists, our diaspora, I repeat, you stood firm and you won. Together, we will turn the page. Together, we will reconcile our nation, rebuild our institution, and open the path to a just, dignified, and fraternal future. In the coming days, I will share with you a detailed report of your vote by region as compiled from the result publicly posted in accordance with Article 113 of the Electoral Code in polling stations across the countries and the diaspora. These results deeply moved me. They show that this victory goes beyond my person. It is a clear sanction of the regime in place and a plebiscite in favor of immediate change because the victory is overwhelming. My dear compatriot, the whole world is watching us. History is observing us. Yes, kakati oyo yabadde avuganya oba yaleebya yabadde atadde ku bunkenke omukulu amanyidwa Paul Biya. Omukulu oyo bamuyita Issa Shiroma Bekary yeerangiridde, wabula nga kigambibwa nti era abavubuka mu ggwanga erya Cameroon bali mabegawe era nga bamubaakinga mu mbeera yonna. Bagamba ye yawangudde n'abamu ku bloggers bagenze mu maaso n'okubeera nga balaga obutali bumativu ku nsonga za musajja mukulu amanyiddwa nga omukulu amanyidwa nga Paul Biya akola katidde eggwanga emyaka egikunukkiriza eyo 45. Naye nga wetwogerera agamba asaba kisanja kya 8 kyokka jjukira nkugambye mu ggwanga lino erya Cameroon ekisanja kya myaka 7 oluvannyuma lw'okubeera nti ssemateeka baamukyusa ne bajjamu akawaayiro ako akaali kagamba nti ekisanja kibeere kya myaka 5 era wabiwulirako mu ggwanga erimu nga nabyo baagala okugenda maaso n'okuba nga babikola, wabula bannansi balabika nga ekyo baakigaana ne bayisaawo ekimu ku byo newankubadde nga byonna bye bimu. Kakati embeera mu ggwanga erya Cameroon eyongedde okugenda maaso n'okuba nga etabuka. Ekyo kyolaba kiri mu ggwanga lya Cameroon era ng'ebyo byabaddewo ku lunaku olwajjo ekiro mu kiro ekikasiza olunaku olwaleero, bannansi nga bawakanya ne Ssekuwakanya yenna nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kali mu kwekobaana n'abali mu buyinza baagala kubeera nga balangirira musajja mukulu amanyiddwa nga Paul Biya, wabula kirabika nga tubalemesezza bulemesa era paka nakati wetwogerera abantu bakyagenda maaso n'okweyiwa ku nguudo, wabula ab'ebyokwerinda bagezaako okukola ekisoboka okulaba nga babalemesa. Yes, kakati embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubanga erabika mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Cameroon, wabula ky'olina okumanyira ky'otalina kwerabira nti mu ggwanga lino abaabadde bavuganya baabadde bawerera ddala newankubadde ng'okuvuganya okw'amaanyi kubadde kusinga kubeera wansi wakati w'abana babiri, Issa Shiroma wamu ne Paul Biya nga ye incumbent abaddeyo, wabula nga kigambibwa nti okulonda baatandikiddewo dda okwagala okubeera nga bakufutyanka balangirire omukulu amanyiddwa nga Paul Biya newankubadde nga bannansi kino balinga abaagala okugenda maaso n'okukigana. Kakati wuliriza kiki ekisinza okunyiiza oba ekireeteddwa omusajja ono okubeera ng'ensi emukyayi okubeera nga tebakyayagala kumulabako? Bino nno byolaba biyinza okuba nga byali birabikiddeko mu bitundu ebirala. Kakati wuliriza, tuli mu ggwanga lya Cameroon.
okuva mu mwaka gwa 1992 lwe baategeka akalulu akaasooka mu ggwanga lya Cameroon, Paulo Biya yawangula n'ebitundu 4 ku buli 100, 40%, naye nga woomanyi baali tebasobola kumulangirira. Yawangula awo ne baddamu ne bakola rirani, n'addamu n'awangula n'afuuka president, naye nga jjukira yali already abadde president nga tewaali kulonda, era ye president owookubiri mu byafaayo by'eggwanga erya Cameroon, kubanga baali baakamala okufuna obwetwaze era eggwanga lino teryali lyawamu. Ngenda bikuwa ebyo ogenda kubitegeera. Mu mwaka gwa 1997 baddamu ne balonda, wabula mu kalulu ka 1997 ab'oludda oluvuganya baakola kye bayita boycott. Kakati wano waliwo abadde bagamba nti ebibiina eby'oludda oluvuganya temudda mu kalulu kubanga oli yategeka akalulu mu kazire. Kakati leka nkubuulire ekyali kibaddeko mu ggwanga erya Cameroon. Ab'opposition baazira okulonda ne bagamba tetugenda kukeetabamu kubanga ekyamazima kalimu ebitateredde bingi nnyo. Akalulu ke baazira Paulo Biya baamulangirira mbu ng'awangudde n'ebitundu 92.6%. olw'ensonga nti ebimu ku bibiina eby'amaanyi byali bizize akalulu baakaboyikooti nga tebaakagendamu. Kyokka ate ne wabaawo obubiina bino bwakozesebwa bo ne bujja ne bwefuula obuvuganya, era omusajja mbu n'awangula ne bamulangirira nti ebitundu 92, 92.6% nti yeyo rate kwe yawangulira akalulu. Bwe twava mu 97 mu kalulu ka 2004, kati nno wano ekisanja ky'emyaka 7 wekyatandikira nga ngamaze okuwangula akalulu ka 2004, akalulu ka 2004 baamulangirira nti akawangudde n'ebitundu 7 n'obutundutundu 92 ku buli 100, 70.92%. Paulo Biya ng'awangula mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Cameroon. Kakati awo okuva mu kalulu ka 2004, akalulu ka 2 akaali kasembera akaali kagenda okuddako balawo emyaka 5 baali bagenda kuddamu balonde mu mwaka gwa 2009, wabula omukulu kye yakola n'ateeka akasente mu Parliament, n'agulirira Parliament ne bagenda maaso n'okusazaamu okulonda, nga Parliament eyongeddeyo nti ekisanja kibeere kya myaka 7, olwo n'okulonda ne kuddamu mu mwaka gwa 2011. Ndowooza olabye ebintu bino era gwe azaagoberera nkakasa osobola n'okufumiitiriza amawanga agamu gandiba nga gabikoppa mu mawanga agamu, kubanga byolabye wano oyinza okuba wali obiwuliddeko mu mawanga agamu nti baayagala okuggyawo ekkomo ku bisanja, ekyo ne kivaawo. Ne baagala okuggyawo ekkomo ku myaka, ekyo ne kivaawo. Ne baagala okukyusa ekisanja ky'omukulembeze kibeere ku myaka 7, newankubadde ng'ebimu byagaana, naye ndowooza osobola okufumiitiriza, osobola okulaba engeri gye birireetinga mu ggwanga lya Cameroon wamu n'agamu ku mawanga genkakasa nti oyinza okuba ogamanyi n'ebyegakola ebyefaananyiza bwe biti oyinza okuba obadde ng'obimanyi. Kati eno message njagala mugitambuze etuuke ku muntu agamba nti bano tebandizze mu kalulu, bandikazize. Otegedde lwe baazira mu ggwanga lya Cameroon ekyabaawo. Ekisanja kye baakyusa eky'emyaka 7 kyabaleetera okuva ku kulonda kwa 2004 ne baddamu okulonda 2011, era akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira Paulo Biya mbu ku bitundu 7.7 ku buli 100 yali awangudde. Okulonda okwaddako kwalondebwa mu mwaka gwa 2018, olwo nno gye myaka 7 era egyali gizzemu okuyitawo. Kati teweewuunya amawanga agamu okukyusa okuggyawo ekkomo ku bisanja n'okwagala okuggyawo ebisanja by'emyaka 5 kibeere ekisanja nga kya myaka 7, olowooza babikoppawa onaawulira. Kakati kigambibwa okulonda okwaddako kwa 2018 omukulu yakuwambula ebitundu 7.1, 71.3% Paulo Biya, wabula nga kyali kirabwabulabwa tekyamazima akalulu ke yawangula kaali tekaalimu mazima na bwenkanya, newankubadde baali balina okumulangirira nga bw'omanyi mu bukulembeze bw'amawanga agamu. Kati mu 2025 gy'emyaka 7 egyakayitawo okuva 2018, era ng'okuva ku olwo Paulo Biya azze nga alabika nga munafu, nga n'okutambula okugenda mu balonzi ekyamazima alabikidde ddala nga takyasobola. Obutambi obumu sisobodde bukuleetera wano olw'ensonga eya copyright, naye nga kigambibwa nti Paulo Biya nkakasa nga naawe ozzenga obulaba nga tasobola na kutambula kugenda kukuba campaign, era n'ebimu ku bipande bye byalabwako olumu nga n'abamu ku bawagizi be bamukozeemu zi statue nga ze baleese mu bantu mu kalulu kano akabadde aka 2025. Kakati balonze nga kigambibwa nti by 2024 ezimu ku opinion polls ezize zitegekebwa nga ziraga Paulo Biya bamuwangulira waggulu, tasobola na kufuna yadde 40%. Kyokka kyewunyisizza ng'ate mu kalulu kagenza okujja nga ebyaga jjukira baba tebannalangirira, naye nga woomanyi wabaawo ebisomolwa
kati ng'ebisomolwa biraga kyakalulu kandibanga kabbiddwa dda omukulu yandibanga yakawangula oba opposition amanyidwa Isa Chiroma wabula bandibanga bateekateeka naye nkugambye balina edda ebbanga lya wiiki kumpi namba okulaba nga balangirira akalulu kano njagala ogende maaso n'okubanga ogoberera ebigenda maaso e Cameroon oba oliawo osobola okubaako byolaba oba oliawo osobola okubaako byojjayo kakati musajja mukulu ono nga wetwogerera waliwo ne reports eziraga nti alabika talina mu ggwanga nga mulwadde akakiiko k'ebyokulonda baagala kumulangirira nga tali mu ggwanga olw'ensonga nti mulwadde kino kye kimu ku byaleetedde bannansi ogenda maaso n'okuyika ku nguudo balabe nga beekalakaasa okulaba nga tebakkiriza musajja ono mukadde ku myaka 92 addemu aweebwa ekisanja kiba kisanja kya 8 kakati mu ggwanga lya Cameroon embeera yongedde dda kugenda maaso n'okuba ng'etabuka kati njagala kubaako wano bye nkunnyonnyola otegeere bw'abadde tamanyi Paul Biya yaani njagala otule ku vidiyo eno omutegeere bulungi nnyo omusajja omukadde ono ayagala ekisanja eky'omunaana nga bwe nkugambye ayagala kisanja kya 8 ayagala kukalakata ggwanga lya Cameroon ebisanja 8 kuba kati yakafuga ebisanja 7 kino ekyalondeddwa singa baddamu ne bamulangirira kiba kisanja kye kya 8 balabalamu emyaka gy'abaafuze nga mulimu n'ebisanja by'emyaka 7 kubanga yasooka n'afugayo ebisanja by'emyaka 5 ne bakyusa ssemateeka nadda ku bisanja eby'emyaka 7 kakati Paul Biya yaani omusajja ono Paul Biya njagala okutwalako mpolampola kubanga aludde mu gavumenti kigambibwa wakati wa 1975 paka 1972 omusajja ono yali katikkiro yali prime minister mu ggwanga erya Cameroon kye bayita United States mu mwaka gwa 1972 yalondebwa nga prime minister ennaku z'omwezi zaali nga yalondebwa mu bujjuvu ennaku z'omwezi zaali nga 3 omwezi ogw'omukaga 1975 kati mu 1979 ng'etteeka eppya limaze okuba nga liyisibwa nasa kisidi najja nga alinnya ebifo ebyenjawulo paka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November omwaka gwa 1982 oluvannyuma lw'embeera y'obulamu eyali president by then Paul Biya yamuddira mbigere yali ayitibwa president Ahijo embeera y'obulamu bwe teyali nnungi era naye nga kigambibwa yali mukadde kadde nga ebintu byakola tebitambula bulungi Paul Biya engeri gye yali prime minister bw'atyo n'agenda maaso olw'okuba etteeka lyali liyisiddwa nga prime minister yabeera second in command oba nga yalina okuddirira singa ekintu kyonna kibaawo ku mukulembeze oba afudde oba bamuwambye oba kiki nga prime minister yaddawo kakati Paul Biya yeesanga mu kifo ekyo era n'akulembera eggwanga lya Cameroon okuva mu 1982 paka olwaleero wetwogerera gy'emyaka kumpi 40 nga mu 3 gye yakakalakatira eggwanga lya Cameroon nene wetwogerera ekisanja kyayagala kyesanja kiba kya 6 kyokka nga kigambibwa ky'omusajja ono tasobola yadde n'okutambula abeere nga agenda maaso n'okuba nga ayogerako eri bannansi okubasaba akalulu oba ekintu ekirala kyonna kati nno bino bye bimu ku byabanyiizizza ne bayiika ku nguudo nga balaga obutali bumativu era nga balaga tebagenda kukkiriza Paul Biya kubeera nga alangirirwa bino bigenda maaso mu ggwanga erya Cameroon abamu ku babbuloga abamaanyi mu ggwanga erya Cameroon nabo baalabiddwako nga boogera bawanda muliro era ng'okuwanda omuliro kuno kigambibwa nti be basinze n'okkuma omuliro mu bavubuka okubeera nga nabo bagenda ku street okulaba nga beekalakaasa. Here is a picture of the Senegalese president, the prime minister and the president of National Assembly. Welcome to Cameroon. The president is 92 years old. The president of Senate is 91 years old. The head of National Assembly is 85 years old. The Director General of National Security is 93 years old. The President of Constitutional Council is 88 years old. The Minister of Justice is 84 years old. People should go. It's okay. It's okay now. Leave it like that. People should just go.